ndowooza ayagala okugendako ne bbuwe. Nga lwaki totambula kati nga naye bw'ona afuna omwami wo ng'oyagala otambulako naye. Nze ntambula naye. Ku Kivvulu ng'oyagala kugendako naye. Nze ntambula naye. Buli wamu ng'oyagala ogendako n'omukindo omwami wo. Ate kitaliimu buzibu. Kakati mu process eyo ndowooza baleeta mazima ebintu by'okutambula bino. Tewali kulinga kusala kkubo. Oyina bali abantu bebagobye nga buli kimu okiri ne bakugobera ku immigration. Ndowooza agoba ku bipapula amugamba nti omwami wange ali bwati ne bwati. Ate talina buzibu. Saimo, immigration buli muntu basobola omuddiza ayawo. Ate bwe bakuddaza ayawo tekitegeeza nti totegeera oli musiru. Akasobi katono. Katono nnyo. Kati wali bwakuyambako n'agamba nange oyo wansonyi. Mumuyambeko zibuki. And there are some words bye tukozesa just nga tokigenderedde nti oba kigenda kukati nganze bwentera okugamba. Ekituufu. Nakakale yamuyise Fala nema. Takirina buzibu. Lwakuba nti ffe abakikuliriza nti omuwakazi ayita atya bbaawe Fala n'ebyo kisinziira Zari ne Shakib enkolagana yabwe. There are people nga bali nga basobola okwegamba obufumbo tebabufuula buzibu. So akyogamba omuntu nti bannanze bange Fala tekitegeeza nti nno Fala muvumye oba ki. Ate n'obwa Fala si bulwadde bwa lukonvuba nti tebuwona. Ate omuntu oyinza n'okupannaage waliwo ebintu ebimu nga tulina bigi wamu nnyo munnyo ate kitegeera muve ku bantu. Soko tuwezali nga nnyonnyola waki yayita bbaawe Fala. Naye nga gwe bayita Fala ye story. Then kakati mbadde njagala katono nnyo wano ku Zari. Then tugende ku nsonga lwaki mukwano gwa Zari awayinza okuba nga kye kyamunyeezezza atuuka okutta ebifaananyi byabadde byaki ate okuta amaloboozi agaali agaki ag'obuntu. Kuba abakazi tulikolako ddi ebintu ebyekitegeevu. Nozala omuntu akunyiza n'ogamba mukozeeyo kaki omulumya. Obeeranga n'emmizi. Onnumya kuki? Andi nga nange onnumizza. Nkulumizza muki? Bw'aba Zari yasobola nze anyway simanyi side zambi. Ne waliwo by'owuliriza side ne side nga gwe omuntu n'okozesa common sense. Bw'aba Zari yasobola okutambula n'ava South Africa n'agenda e UK. Lwaki aba agaana okuva ku hotel ogenda gy'alina okukolera okuva eno? Why? Kalo waliwo omwami abinaawo. Kati ogenda soka tuwala nini ko soko tuwe gy'olina soka. Ebu mpe briefing nani. Ajawai, the only international trip amefanya ni Dubai. Na Dubai, they are not so strict at their airport. Here ya UK, even if you have everything, you know they ask. So you need to give him a briefing. Tell him, tambula ne invitation letter, tambula ne accommodation, atambule na buli kimu, omwe briefing. Because randomly, unajua Shakibu, ana panic. He's not very insecure hivyo kuingia kwenye counter mtu anakuuliza questions and you start answering, ana panic. Yeye mwenyewe hajaamini vile alivyo, hajaamini. Wataanza kumuuliza and then you start saying bintu bitakwata gani. Mu accommodation omugambe oina artist ba mulina show wazze oli manager wa artist bichi omuwe briefing bamubuuza nga buli kimu akimanyi. Kankana. Yani itakula kwake mme wangu ajiamini. Hiyo ndio nakwambia kwanza kabisa. Anakuanga na haya, anaanza kuogopa, ana panic. Anavuka bataba ino kuba sharp nabo bafuka bufusi bafala. Paka sielewi. Kwa ufala wake hapo ndio nampendea. Sigalenga alifala, yani wakikuaga na akili mingi. Basi chisusa, mwekea sigale watu. Ekisooka omukyalo yasasulibwa. Kati bwakola endagaano y'ebintu bino mu 2018 omukyalo oyo yamuhayaringa. He never turned up. Okay. Omukolo teyagukola 2018. Naye sente ze yali asasudde omukyalo oyo yazigamba tubadde tugamba tugumiikiriza nja kujja ku lunaku olulala. COVID n'ayingirawo teyasobola bikola. Okay. Challenge nejja. Kati this time abadde asazeewo okuzza ebbanja eri alisasule. Erya Buckingham promote ekyamunyigiriza kuteekako omuntu omulala. Socialite yalimenti kujja yekka. Zari yalimenti kujja yekka ku mukolo. Naye kati najja ate ng'ateeseeyo dami ye ejje naye. Alina dami gy'atambuza gy'atwala mbono bbawa. Ono bba wange. Kade lwakuba in the real picture ebiba byogera nga bagezaako kuba abantu nga bawa comfort. But to some of us we see who is a husband is and who is not a husband.
kati ye namwesibako ku mugongo n'amugamba ono alina okujja ne bamubuuza oyo ajjanga kuki n'agamba kati nga nange bwe nayimba obuyimba obuliyo obwange obuliyo ku YouTube ono ayi manager wange oyo gwe bayise manager kati omukyala n'agamba naye kati ate oyo expense zigenda kwani anaafuutinga expense n'amugamba nedda sasula ezo tofaayo bwe naatuuka eyo nja zikuddiza gwe tofaayo spend on him kubanga oyo yabadde alina okufuna naye license permit alina okufuna visa alina okufuna tiketi ebyo byonna byonna nga bya promote oli alina obiteekamu extra cost yo omukyala yateekanga musende ng'akimanyi bulungi nnyo ono mwami manager bw'anaatuuka manager w'omuyimbi bw'anaatuuka wali sente zali agenda zikwatakola ki aziddize aziddize oli kubanga bw'ozibalabalamu ziri almost 5,000 pounds ziyateeseko ono Mr Manager. Okay. Kati manager w'omuyimbi bwe yatuuse nga batuuka Birmingham eyo munnaye nga drama atandika batuuka weekend ng'ekyali ng'omukyala asooka agenda alyamu pate yagenda mu kucakala n'anywa n'akyakala ne batuuka mu hoteri ne yeebaka ng'ali hangover emuliko at the end of the day n'agaana okugola appearinga kyova olaba voice notes ezaatandise okuyita from the promoter to the other people groups zaayise olw'okuba abasinga obungi batandise okureleasinga nga bali disappointed aba Birmingham bafoosigadde promoter okusituka okugenda ku hoteri okusobola omuyitayo bamugambe vaayo mbuli bagenda mutuuka mbuliri ng'atamidde nga bagamba mumpe sente zange zonna neryelanani gyendaga mumpe sente zange zonna yanywa n'atamiira n'atapiyaringa ku Birmingham nkugambye ono bamuwa 95%. That's 1,500 pounds for the one night show yali abanje just to appear kati yalina okubeera ng'agenda kubanga one night show bamuwa 95% n'amala n'asaba full payment before appearance ne bazimuwa to make the 2,000 pounds ze bamuwa for that one show in Birmingham n'azifuna ekiro ekyo n'agaana n'agamba n'ezenkeera nazo nzaagala kati ng'ateekawo kabadi kalemesa kati ebiri sayidi zeeyo kibulamu omuntu eyava mu nnyumba ye n'alekayo abaana be kujja n'agaana okukola kuba nono ndaba alinamu fiiri abinamu futuku waayitidde bawoli ddami era bannaye ng'oyita omusajja wange ddami nga lwaki oyita omusajja wange ddami ye bwe mba nsazeewo n'okutambula n'omuntu wange mu linnya lya manager buzibu ki nze saayima kye omuntu asobola kuva we n'alekayo abaana be najja n'atuuka ku venue n'agaana okukola just lwakuba yanywedde n'atamiira ndabanga ekitasoboka anyways simanyi naye ndasukkawo wamu kozi nakagwaliza amazaalibwa amalungi mpozi ngompa ku sente naye wano obe wansindikirayo mu message wano